Ekanzu kite. Ekanzu kite fi. What is it? Moses Kalule. Mwagala nnyo ono gwe mulaba Fit Family okujjako ku layini era bw'onoogitereeza ajja kuba nkufa. Bano be baali kundiitidde okolanga ate kidduweddira ki baba tubayita tutya mu ab'enkimu tuba tuboogeraku tubayita tutya mu Buganda wano omulembe Kabaka yaguwaana oli muvubuka oba oli mukadde kakati tubayita tutya mwe bajjajja ba Buganda bwe tubayita ab'enkimu ate ono ya mamba gavuga naye naye ku ttaka tolinyayo kigere ate ono ya Katubaraya weddira ki kuva mu Ssekabaka Daudi Chwa ate ono twebaza ssebo okutukkiriza okutukyazaako wano tweyanza ne tweyanzenge tuli basanyufu nnyo okutuuka wano mu Lubiri okutwaniriza ensonga lwaki tuli wano eno Katikkiro kwe kuyita ku mukolo gwe tulina ennaku z'omwezi na 5 Septemba gugenda kubeera Lugogo Cricket Oval. Ndowooza kyekyo Minisita abatwala kamuwa omuzindaalo amanye abayimbi bano abantu bakola speech kamonge singa ebigambo ebyo omugambye n'abikuwa mu luga flow oba afrobeat oba nakuwa hip hop bigambo kamonge owuliranga erinnya nga Fresh Boy owulira King Kong owulira Fit Family twatugera kuwulira gemanya ge gakozesa atandika okuyimba obulungi azalika kabembe atandika okuyimba obulungi mu 2015 watandikira okuyimba naye ate mu 2018 naba wamutawaana n'afuna zawaadi emuokulakulala n'akola atya nga wamaanyi nnyo n'asobola okukola omulimu gw'omuziki kama wange 2019 yategeka gye bayita Fresh Gang Group alina abazinyi alina ki mwawandikira ababimbi n'akola atya n'asobola okukola omulimu ogwo obulungi ennyo olwekyo omusajja gwe tulaba wano ayimbye Coca-Cola ayimbye n'abamuzambiki ayimbye ne baki olwekyo gw'omuziki agukonera ddala bulungi nnyo era bayali atandika ne Jostede yamukwata ku mukono okusobola okutandika omulimu guno n'okutambula n'olwekyo ali wano okwoza olutabaalo n'okutumira wajayise obalabalamu nvubuka ddala era muziki gwe mugamange guwooma naye singa tubali tumuwaddeyo eddakiika n'atambulamuko ku nnyimba ze ez'amaanyi kyandibali kitubula ddala bulungi kamange tusiima obudde bowa abayimbi ne benajjona bajjawa weebale nnyo weebalire ddala kubanga mukama wange
gwe watwongoza obuyimbi n'obuyiiya buno bwonna ng'omulimu nga twenkanankana n'alima nga twenkanankana ne looya fe abayimba gwe ku talenti bweti tukwebaza era mukama wange ensaba okwekubigambo ebyokutuwa saawa bweziti sobole okulaba nti fifa maika awulira bulungi kubanga azze okuwoza olutabaalo mukama wange sanyuse okulaba olwaleero tugenda okuyimba n'akwasere n'atayimba simuwulirangako ng'ali mu ntalo ne banne ate ndowooza byali biseera bya covid bwenakolerera ennyo okubanga gwe yawanga okuzzaamu amaanyi naddala abavubuka naye nkwagala nnyo ndowooza bali 2021 ng'awa obubaka kati okuyimba kitone Katonda akikuwa naye omusingi gwakyo ye neeyisa. Mmwe abali mu kisaawe kino mumanyi bannabitone bannammwe bangi, ekitone ne kigenda nga kiyiika naye ng'akirina olw'enneeyisa ye. Munnabitone ofaanana munnamateeka, abantu bateeka okwesiga, ate okwesiga kyesigama ku ngeri gye bakulabamu embeera zo engeri gye weeyisaamu. Olajja gamba nti muleesero yakiri musango gwange abayo tajja kambeereyo mukomera mubiwulira okuva ku mbeera ze neeyisaayo. Oli agamba twagala abayimbi wange nti toleeta kuli America ajja kujjamu mumanyide enjaga oba tumanya nti kuba ali mu ntalo ze n'atalabikanako. Kakati minisita kyagambye ekyokutegeera kyemukola mulimu kyesigamye ku neeyisa, era bwe muba mulowooza nti nno ebitone birina obunafu mu Uganda kiva ku mbeera z'abannabitone n'embeera zaabwe. Mmwe naddala abavubuka sente musimalira mu bintu ebitakuza kitone. Emmotoka nungi ey'ebbeeyi naye emmotoka ey'ebbeeyi bagyerabikira mu wiiki emu, naye oluyimba olulungi lubeerera. Kakati kuluboli lwakasimba okubeerera ndoza okitegeera lubeerera lulwawo olubeerera oluganda olutuufu. Wayimba oluyimba ku digita zenkuni lwagala nnyo n'engeri gye lutandika, lwagala nnyo nnyo naye oluyimba lukulwala olwagala naye kudansi olumu simple very for preachers. Kati oluyimba olwo lubeerawo, wayimba ne Spice Diana Ready ne lumpoomera nnyo, wayimbye ne Chameleone actually. Unaweza era nakuviddeko abamu bano telefayini ebyo kama jagala kugamba anaweza ku telefayini kati oluyimba lubeerera, emmotoka tebeerera. Era abantu balibera okumala ennaku bbiri mwabasajja bannabitone mumalira nnyo ku bintu ebyo ebitegeretegere. Tumanyi nti obulamu bwe mulimu bwa mubita showbiz olina okukangakanga muku nkimanyi, olina okuteekawo embeera naye weegendereza embeera erina kusukuma kitone ekyo, kubanga ekitone ekyo kyo bwe kibeerawo embeera ojja giteekawo mu ngeri tozinakukiriza. N'olwekyo nze gwe nkwagala kubanga teweekola busolosolo, era omulimu gwe tuliko nakyogedde omulimu kati abayimbi bwange bazagajjawo, tuli ku mission
to professionalize the arts. Kwegamba twagala bannabitone bategeere minisita atubagamba guno omulimu gw'obwekima abawala bayinza okuwaanawaana nabiki it's okay byebijjira ku mulimu naye ate si gwe mulimu. Bw'oba muwandiisi wa nnyimba owandiisa ennyimba meka mu mwezi ogenze mu studio emirundi emeka kyabiri ogenze mu studio emirundi emeka olowoozezza bubaka ki mu nnyimba zotuwa mu nnyimba gy'oyimba ate enjagala omanyi kati fe abakuze twagala obutalwamu vayibu ya kivubuka mumiramu vayibu twagala naye bubaka ki bw'otuyiriza obujja mu mbeera kati bw'obeera mu ebyo ebitwalirizibwa bannabitone tosobola kuba nakudde bulowooza ku kitone kyo. N'olwekyo ndi musanyufu nti ogenda kukola concert mu Cricket Oval. Bw'obanga oyimbye okuva 2015 myaka 10 lwaki toyimba lwaki togenda ogendayo ekiba kibe ekiba kibe olina okwetegeka bulungi kyekyokka. Abasuubula temubalaba baba bamanyi amagoba ge banaafuna abati bamanyi gwe olina kwetegeka nowetegeka bulungi n'otuwulira ennyimba zetugenda okuwoomerwa dansi bwogenda okutuwa manya amasinono namulabamu ennyimba olina nnyingi namuwulira nenkuwulika alineewalewaloba nakwezikowalewalewale nakuwulidde ngoyogera era webale kujja wano naye njagala mwe bannabitone fenga bwe tubawagira nga nammwe bwe tulaba okwenyibwa mu mirimu gy'obwakabaka. Kati gwe Amerika nga wagenze ku butaka emawokotambe bwakasiimu ne balangirira nti olw'obeerayo oyinza okulaba enjawulo ebeera ku butaka oba omutaka n'abeera nga ajja wano ng'alina ensonga ereeta abakasiimu ne bagamba ebifomeka tujja kujja naye oyinza okulaba enjawulo ebeerawo. Mmwe abavubuka kabaka yabawa omulembe gwe ekyo kitegeeza nti mbatisa obuvunaanyizibwa okusitula Obuganda kyekitegeeza. Nabadde mu mwanyi eggomba nenyeri nabula abavubuka bye namugambye nayo bye mugamba nti bw'obeera omuvubuka abantu bafunidde ssente mu mwanyi naye teebereza ng'otandise okuzirima ng'oli muto. Bwe nagenza okulaba yaddayo n'emyaka 22 ne mugamba nti gwe Katonda wakulula munooza emyaka 82 okyalina emyaka 6 egy'okunoga ssente. Kati gwe ku myaka gyokyalina emyaka mingi nnyo otutuusaako ebitone kakati onooyitimuso ky'Obuganda otandika kati ku myaka gyo. Njagala okulaba nampita ku konsati ye nesijja kubeerawo naye simanyi baminisita alisobola neyabatwala naye tujja kusala amagezi tulabe nga tulwayo okubawagira. Era gwe manager ssebo ono aliko omusajja yakejja mu nnimiro si byakutusanyusa okutusanyusa byebisembayo eri guno omulimu weera nga manager bino byembadde njogera gwe mulimu gwo okulaba nti omuyimbi we aliko ebintu byatakola olw'omulimu gw'alina neraliikirira nnyo weera omuyimbi yenayinanga atamidde ng'alwanye neraliikirira. N'olwekyo gwe mulimu obutakwata biseera obutatuukiriza bamutuza okugenda okuyimba embere tazze mwaba manager mulete mutwala nebamukwata oyinza omukwatira emuyembe nebamugula nebamugula emasaka nebamugula ettololo nga tasobola kubituukiriza gweyagala ssente naye enkola ye y'omulimu yeegunyiriza ate enkola eyo yeekwongera abantu abalala bakola okubintu. Kale kowola Obuganda ngende mu Cricket Oval nga 5 omwezi ogw'omwenda mulabe muzzukulu wa Kabazzi Shafiq Walukaka Pik America
kati okuteekera okujja wano okukiika embuga? Ndowooza yali last week. Tiimu yange njebaza we bacontactinga Oweekitiibwa Katikkiro ne batuwa appointment leero. It took like a week. Katikkiro alina obubaka bwakutisse ogenda okukunga ab'ekika kyo. Ndi wakubakunga nnyo Kamala, era abakasimba bonna we muli munywere. Ekirungi musajja wammwe Walukagga yali mu driving seat, so mbakunga mwenna. Ngenda kwongera okutumbula akasimba ndabisenye evvako ly'ekika nti yaman kubera ffe tukulembedde, so tulina okukola ki okuterawo ddala embeera etumbula embeera y'ekika. Katikkiro agambye nti nno tolinaako bbala mu by'abakyala, bituufu? Sirina ki? Tolina bbala ku bakyala, nti kifife nga twamusanze n'akakyala mu mmotoka. Ekikoze otya okuba nga oli clean to that extent? Neekweka. Oyagala kulimba? Gwegamba. Neekweka. Weeteeseteese otya Kivulu next week Friday? Neeteeseteese nnyo. Enteekateeka okusookera ddala nnungi, kuviira ddala mu production, rehearsals, costumes, abazinyi bayitirivu, ebyokulya tugenda kunywa, tugenda kuzina. Kugamba olunaku olwo nga lumyuse lunaku lukulu eri nze n'abawagizi bange bonna. Ani ali ku sound guno omulundi? Tulina cash events ku sound. Olabise wekka waneeno abayimbi abakyala si bakyaliibo? Abayimbi abakyala tebakulekeddeko ng'ojja embuga? Katikkiro kennyini omuwulidde nga akugamba nze sibeera nnyo mu bintu byaki. Ekirala kyembadde simanyi buli muyimbi ajja n'omukyala. Tusuubira nti mu indasitule tulinamu emikwano gyo. Gamba wallahi mbadde sikimanyi munnaaye, naye omulundi gwe naakomawo nina emikwano abayimbi abakyala mikwano gyange bonna, kumpi bonna abayimbi abakyala mikwano gyange ate nnyo. Kumpi bonna abamu bajja nnyo. Menye basatu abasinga okuba bakwano bange. Spice Diana, Lydia Jasmine, Shiba Kalungi. Kati ate Kashaira Gashumba sakyali jaliwo? Ate Shira Gashumba akoze eki? Kyakoze avuddewa weedidishi. Togera ku mikwano gyo abakyala. Shaira Gashumba sikyali. Ombuuziza ne nkuddamu. Wandibadde ongamba bugambi. Nompa gwe lisitiyo. Kale Shaira Gashumba yava mu mikwano gy'abakyala. Ombuuzi nina bangi. I have very many. Wengamba bamenya bonna naye ongambye nkuweeko abasatu abakola ki. Ate kirala mukyalo oyo si muyimbi, ombuuziza bayimbi mikwano gyange. Kale mwasamadde okubeerako ne Shaira Gashumba wadde si muyimbi kuba alimu art industry. Sajja gwe. Genda mu maaso. Nyiga next. Wafulumye mu Buganda. Era munaye nga kano kabadde bino kata ya mwezi limu drop yo oba oketeziri basamwe bazirete. Ate ebadde mu drop sebo. Nze ndi musajja Muganda Ibro yagala zala wa ghetto nkulaba. Yazalawa. Sebo ndi musajja Muganda amanya nze Walukagga Shafik. Nedira kasimba akabirungo. Tukomaawo. And for the first time ever Mango yambala. The first time ever ndabiseeko. Negwe sebo nze yayimba ziri ennyimba zonna zimuko. Ziweekyakalire. Okitegedde? Kati n'olw'ensonga eyo ndaba nga neesaze ekkanzu eno teweewuunya nnyo ssebo. Ndi musajja Muganda. Agumite. Agundegunde. Okay. Awangaale. Tubadde awo Katikkiro n'amenya kuzimu ku nnyimba zo. Singa obwanga zimucamula.
Anaweza ne Spice Diana ready omuntu okuva kozi abantu bayinza olowooza nti osanga obuli kategori ya muziki wa Uganda kino nga gw'owulidde otya mulinga Katikkiro ku nnyimba ze munaye ameshoninga kinsanyudde nnyo ekiziza okunsanyula waliwo akayimba akapya ke twatadde ne mukulu munnange Dr. Jose Chameleon bakayita Anaweza kineewunyisiza nnyo okubanga Katikkiro akayimba ako akamanyi kinkubye wala kinkubye enkucwe naye nga kibadde kyakabi nnyo kaakati ekibuzo ne kijja ng'owoomye tunana ddi omukyala naye kennyini njagala ku ssimu awo andabeko akitegere nti nno ali mukulwawo kubeera ondaba omusajja sseba ayimiridde kati siraba nsonga lwaki aba alwawo okutuuka ku ekyo n'okuba nga mumbuuza ebibuuzo ebyo byonna mugambe nti nno okola ebibuuzo by'okubuuza tolwawo bambi mukwano tolwawo ndaba gyali ajja kujja ekituufu kyekiri wajjali oba ajja kujja nga 5 September mbayita tujjuze Lugogo Cricket Oval mu Birala mu concert. Tickets zigenda kubeera tuzita leero Uncle Kibo. Tickets zigenda kubeera ku Papa's Sport, zigenda kubeera ku Caramel somewhere. Tugenda kuba tubategeeza ku social media. Tickets zirimu obukodyo bungi nnyo kuba tetwazikoledde wano. Era tulabula nze mpulira abantu abeefumba nti no bakikula ticket. Twongera okubalabula nti ticket eyo passport tetwagikoledde wano. Era n'okwongera okutegeeza abawagizi ticket okuzigula ku outlet wetuzitadde togeza n'ogula ticket yo ku street bajja kufera. Ticket erimu babuyita batya erimu obukunizo bwetwatadde munda. Wansebe Oluganda nze ndufuuyira ddala bukwakku nnyo kamala. Erimu obukwakkulizo yinza okuleeta si bukwakkulizo kakunizo. Erimu akakunizo bw'ova eri n'ogula ticket ku street oyinza otutomera. So ticket muzigule ku outlets wetugenda oziteeka. Tweyanziza.